The Holy Spirit is the DNA that you are a child of God. Chiwandike omwoyo omutukuvu ye DNA yeraga nti oli mwana wa Katonda, kubanga mu bulamu buno obwa bulijjo tukebera DNA. Novaayo ng'osanyuse nti omwana wo, oba novaayo ng'onakuwadde nti omwana takukwata nako. Abaana balugwiramu awo mu bintu eby'ekisiru kuba yetakerangako okwezaala. Laba bwogenda n'okomawo ng'ogamba siwo, owuwo n'atali wuwo si baana. Bonna baana, owuwo bagenda kuziika naye. Omwana yenna abeera mwana. In fact, tuddeyo ku nkola y'abajjajja baffe. Bajjajja baffe bo baaleranga bulezi baana. Baaleranga bulezi baana. N'amuwa benefits zonna naye ng'akimanyi nti siwe. N'amala n'akiteeka mu kiraamo. Nti oyo ye bamufunira ekitabo naye ng'amusomesezza, ayinza n'omuwa ku kibanja n'amuwa n'obuwandiike, ye ebyo byabikola biteeka mu buwandiike waleme okuba waali bimuggyako. Those guys had a lot of humor. They had a lot of sense. Naye mmwe oyagala kebera bwana nga n'ekikwagaza obbukebera olekerawo obusasulira fees. Kati ozikolemu ki? Ozimbemu akeedi. Omwavu asigala mwavu. Obwavu obusinga obungi buli mu bwongo. Era owulira abantu nga bakaaba, mazima sente zonna zaaboononeddeko. Tozoonoonye. Yesu yagamba nti omuntu akolera omuntu ekintu aba akikoledde ye.